Ntise ebutikidde abatuuze ku kyalo Serinnya mu luka gwa Bulando Masaka City. Laddu bwekubya omusomesa n'emutta ate abasomesa baala okulina abayizi ne baddusibwa mu ddwaliro lya Kitovu Hospital nga Ntansula Otaasibe oyo ali ku mimwa gy'abantu. Bw'etandikidde okutonnya eggulu libwatuse nnyo litugenza okulyalugana nti likubye ku ssomero lye era afiiriddewo omusomesa omu gwe badde bayita mutaawe. Enkuba eno ebadde mu kibuyaga etandise ku makya ku ssaawa ng'emu n'ekitundu nga Laddu esanze abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Bulando Primary School nga bali mu bibiina era wano ekubye omusomesa Moses Mutaawe n'agwa wansi ng'afudde addusibwa mu ddwaliro ate omukulu w'essomero n'omusomesa omulala Rose Nakazi wamu n'abayizi 8 mu kiseera kino bagenda mu maaso n'okujjanjabibwa nga basanyaladde amagulu n'emikono. Tufiiriddwayo Mastomu afudde nga tuweesibwa ekitovu wano ku ddwaliro. Batica babiri bo bakyali mu mbeera mbi bali wano ekitovu naye tusaba Mukama ayongere okukola baterere. Joseph Kivumbi omu ku basomesa asangiddwa ku ssomero annyonnyodde engeri enkuba gy'etandiseemu era Laddu etandikidde ku muti gw'amasannyalaze olwo n'egenda paka ku muti gw'omutuba gwekubye ne gusirira ng'egenze etabaala n'etuuka n'emibiina omubadde abayizi mwe bakubidde n'abasomesa. Sauti yadde y'amaanyi nnyo kakati tuyinza okulengera waliwo omutuba awo mutuba ntukola mu muliro gwaka gwaka tuvayo tulikole ki naye tugenza okulira mu kaseera ako nga n'abaana mu kalaasi ne tulya sawundi ekola ki abaana bakola ki beekanga beekawogana tugamba kiki kati tugenza okutuukayo tukyanga omubambi oyo Katonda bw'atute ng'agudde wansi. Bwe tutuuseyo ku ddwaliro lya Kitovu tusanzeyo abayizi abamu nga bakyalumizibwa era nga n'abalala tebali bubi nnyo ng'ebibaddewo babadde basobola okubinnyonnyola. Tubadde tuyimiridde naye tetutegedde nakamaze baka tugenda olulala ebikola biva akatabi kaava ku nekagwa nga kanye onokuno awula tugenza olaba akamaaso ne gakuba batunyalira bonna ne bagwa naffe naye tukasa ate eri ku ntebe kyakyaliyozebwa mu kifuba kati bakubidde obaddewo mbadde waka. Ye omukulu w'essomero Florence Nambalirwa ssaako omusomesa Rose Nakazi bona okutuusa kati bakyali mu mbeera mbi. Abasomesa wamu n'abakulembeze b'ekitundu kino bategeeza ng'enkuba eno bw'eyonoonya ebintu omubadde ne mita z'amasannyalaze. Ekyamazima Laddu ekubidde ddala nnyo 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 era ebyuma byonna ebibaddeko nga zi firiigi nga zi TV zonna zonoonese n'ezisolo ezisinga zonna zonoonese. Mita z'amasannyalaze zonna waggulu ku miti zonna zaabise. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.